Owuliriza ebigambo eby'amagezi n'omutume Dr. Omar Mulinde. Mukama febazibwe, mukama yebazibwe mikwano gyange mwenna gye muli. Nze Apostle Dr. Omar Mulinde. Olwaliro njagala kwogera ku nsonga enkulu ezaabadde kololo mu kwawula akulira abalokole owa National Fellowship. Mukolo bampise mu butongole kaadi nazifunye ne bampita era nabaddeyo kaadi eno yabadde nga esayiningiddwa yali overseer kati nga avaako ye Bishop Joshua Rwere ne yabadde akulira olukiiko olutesitesi oye Dr. James Kisali. Tulina okumanya biki ebyabaddeyo mu abatabaddeyo. Ensonga esooka, abasumba bangi babaddeyo, abakulembeze b'amakanisa bangi babaddeyo, era wabaddeyo n'abatali bakulembeze b'amakanisa bennalabye, bakozi ba gavumenti, abalala bakozi bannekolera jange, abalala bakozi ba ssente. Ensonga y'okubiri, President Museveni omukolo yagussizaamu ekitiibwa era yabaddeyo, yazze n'atuula essaawa eziwera nga mukakkamu, teyatuuse ne bamuwa kazindaalo, wabula olwatuuse yatudde, bano ne bagenda mu maaso n'omukolo era omukolo n'aguwuliriza mu bukakkamu. Ensonga y'okusatu ye Bishop Rwere, Musumba Rwere yakoze speech ey'ebyafaayo. Era speech eno kyendowooza bwe nabadde nga ndaba wali yakoze kinene nnyo ku bulamu bwa President Museveni, kubanga bwe yayimiridde okwogera, President Museveni yagambye nti nze mbadde simanyi nti abalokole muli banjawulo. Can you imagine? Head of state, Bangalore na myaka 10 gyamaze nga afuga, bulijjo mmanyi muli be bamu n'aba Anglican Church. Kitegeeza speech ya mukulu Rwere yakoze. Ekirala, President n'abikula ekyama nti bwe yali yakafuuka president, bannaddiini bangi bamusaba aggalewo obulokole, agambe n'akigaana, era yabadde yeebaza n'agamba kale kino kyonna kye mukoze mu ggwanga lyaffe, kino kyonna ekiri wano, singa nali naggalawo obulokole eggwanga nandibadde sirifiiriza. Naye neyeebaza, naye n'agamba neebaza kubanga ekyo saakikola. Kino kitulaga nti waliyo abalala bannaddiini abataagalira ddala bulokole nga bo baagala buggalwewo, naye Katonda yeebazibwe nti ekyo tekyakolebwa. Ensonga endala, era President ya-acknowledginze oba yakkiriza, yayatudde, manyi bulijjo bagenda ne bayogera nti obulokole bantu baliyo balina pulaani baliyo. President yakkiriza n'agamba nti abalokole mukulira ku sipiidi agiriri, era ng'akyewuunya n'ayatula nti abalokole bakulira ku sipiidi ya yiriyiri, kubanga mu kusooka abantu baali balowooza abalokole tebaliyo mu ggwanga, naye kati kyategerekese nti bali wakati wa 8 ne 9 ku bantu abali mu ggwanga, ate ng'okubala tekunaddamu kubalibwa ng'olubakolera ku kubala kuli okukadde. Era President President Museveni ya-acknowledginze impact y'abalokole mu ggwanga lino ku development, engeri y'okukulaakulanya abantu. Ya-acknowledginze engeri y'abalokole, manyi kati abalokole, mukulu Rwere yayogedde ekigambo kirungi nnyo kyasanyusizza. Yagambye President ffe bwe twatandikira okubuulira enjiri mu ggwanga, eddiini ziri ezaasooka zaali zimaze okutwala abantu bonna abayitibwa nti be ba cream bamututte. Ffe ne tugenda mu butale na masaŋŋanzira ne tujjayo abantu abanyoomerwa, kati be bafuuse abantu ab'ekitiibwa. Ekyo President yakyagadde nnyo, kubanga era ebirowoozo byadde bitambula, singa abantu abo babadde tebabeera bize ne babuulirwa enjiri, eggwanga lyandibadde ku buzibu ki? Wandibadde buzibu bunene nnyo. Kale n'acknowledginga engeri gye tuyambyeko to rehabilitate the disadvantaged citizens ne creating jobs n'okukola education, okusomesa. Kikulu nnyo ebyo, ndowooza n'omukolo guno gwakoze omulimu munene nnyo, si mu balokole bokka wabula ne mu bakulembera eggwanga lino. Era President n'ayatula n'agamba nti era kikulu nnyo bamanye nti abalokole bawandiikibwanga nga NGO,
ekyo kikulu nnyo luli batuwandiikanga nga bino ebibiina byonna ebyo byemuwulire bya NGO kati omuntu ate bagali walidde embiri okusinza ate bakuwandiika nga NGO kitegeeza buli mwaka twalinanga okurenewinga buli mwaka orenewinga right yo ey'okusinza ne president n'agamba nedda ekyo NGO temukyali beera registered as NGOs ekyo nakiwulidde nensanyuka nti ne bannaffe ababadde bavudde mu byalo ebyo babadde batulugunyiza bano ba RDC ne bapoliisi abalala batabitegeera nga balooza nti obulokole bulinyirirwa nabo bakiwuliddeko babyabadde ku TV era pulezidenti ekintu ekirala ekikulu ennyo abalokole bamanye n'abatali balokole gwe mulundi gwo gwasoose era musajja akola ebyafaayo ate mbinoonyereza n'okusoma gyegimu ku mulimu gwange gwe mulundi gwo gwasoose okuwa abalokole ekirabo mu lwatu okuwa abakulembeze b'abalokole ekirabo mu lwatu ekyendowooza that is a milestone that is a mileage ekyo kintu kinene nnyo n'akwata emmoroka empya zaatera okuwa ababishopu abalala n'agikwata n'agiwa ono eyabadde amaze okubeera nga ayawulwa okubeera nga bishop wa national fellowship n'akiwaayo ekintu ekirala ye unity nalabye n'abasumba abakulu mu ggwanga abatali ba national fellowship nga nabo weebali Dr. Joseph Serwadda era mwebaza okujja kubanga sinze nategese naye nze ndi mulokole ayagaliza obulokole n'obumu musumba Robert Kayanja era yanayi namulabye Apostle Bunjo Apostle Kimuli Pastor Tom Mugerwa Pastor Grace Rubega naye abaddewo n'abalala bangi mwenna benalabye nze ekyo kinsanyusiza lwa bulokole sinze mutegesi wa mukolo naye nze nzijamu ebirungi bye nalabye mu nsonga enkulu zabaddeyo naye ndaba nti ate ebyo byabadde birungi ekintu ekirala kyekyo ekikulu ennyo kye nalowoozezza nti kyakoleddwa mu kiseera ekituufu nga buli muntu yenna eŋŋombe eri mu Kampala egamba nti oba mu Uganda wabeerewo peaceful transfer of power abantu we bagamba President Museveni nga atudde wali abalokole baalaze bukisoboka okubeerawo peaceful transfer of power kululwere nga tewali nkayana n'agwa mu kifuba munne n'amuwa obufuzi kyendowooza that was an impact even to the life of the head of state kubanga Uganda aweri tuli masanganzira ago aga peaceful transfer of the leadership of power so ekirala ekyansanyusizaawo nga bali mu peaceful transfer of power n'abantu abali bensimbyewo abamu nga baagala obukulu obwo mukulu Odongo yatutte babaddewo nalabye mukwano gwange owekika kubanga nze wa Mamba Nsumba Nsubuga Bishop Nsubuga okuva e Kawempe yabaddewo era twatuddawo kumpi ku Mwanjo naye ekyo nekyebaliza Katonda nebaza Katonda olwaboganiza kubanga mwakoze ekintu ekyalese ebintu ebyo omuntu omunafu naffe ebintu ebyenjogedde tabiraba mu makulu naye ffe abaludde nga tuwolereza obulokole n'okubuzimba bubereko we butuuka bannange ebintu birina amakulu manene nnyo ate birina ne webisobola okututuusa wadde nga sinze nabadde omutesitesi nange bampise buyisi nga kaadi era bwogirabye kakati nno nenebaza Katonda era olwamusumba Bishop Luwere for dedication okwewaayo kwe ate ne maturity gye yakozesezza okulabika nti omukola agoberamo wakati n'awaayo obuvunanyizibwa nga musanyufu ekyo kyabadde kikulu nnyo nenebaza Katonda era nga congratulatinga Bishop Moses Odong ne cabinet ye yonna kubanga abantu abasinga babadde ku cabinet bonna mbamanyi mikwano gyange tukuze ffenna mu njiri mbagaliza buwanguzi mu linnya lya Mukama waffe Yesu nkola apiiru nga nsaba abalokole tukole obumu nze emikolo egyo gyonna bwe gyabadde gigenda mu maaso mu bwongo bwange nabadde ngamba nti kyandibadde kitya singa emikolo gyonna gibaddewo nga ffenna abakulembera abalokole tuli wano kuva ku top nga ffenna weetuli nga temulimu alina kasajja ku mutima nga ffenna tuli awo kyandibadde omukolo gwandibadde gusinga awo emirundi miyitirivu nnyo kubanga Mukama waffe yatugamba tubeere bumu kale mbakubiriza tukole obumu tukoleko ku mikolo bwe gityo nga ffenna weetuli mu one accord ng'ekyandikibwa bwe kigamba ensonga endala ndowooza ekiseera kituuse tulige okuwa credit where it is due njagala obaagaliza emikisa nze Apostle Omar Mulinde Mukama b'omukisa